Terefayina mawulire Gambuuze kakati mu kaseera kano ng'olabanga bwakutegeezezza munange Evelyn Nakyejo nti okwawukanako nga bulijjo olwaleero tusinzidde ku kiggwa ky'Abakatoliki ekisangibwa wano e Namugongo, naye nno kaakati abalamazi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bongedde okweyiwa mu kitundu kino okusobola okweteekerateekera okukuza oba okujjukira olunaku abajulizi lwe battibwa abaafiirira Yesu Kristo. Okuva ku makya abalamazi obwedda beeyongera mu kitundu kino era wetwogerera kaakati enteekateeka zonna zimaze okuggyibwako engalo. Buli omu asuze bulindaala okweteekerateekera okukuza olunaku olw'enkya buli ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga olw'okujjukira abalamazi abajulizi abaafiirira Yesu Kristo. Emisana galeero ebibinja by'abalamazi ebibadde bikyali mu kkubo okugenda e Namugongo bibadde biri mu kusaayirira ngeri okutuuka e Namugongo ng'obudde tebunnaziba era bangi ku bano bongeddemu ne ku misinde okulaba ng'obudde tebubakwata. Mu kuba abalamazi gye bayisa abazira kisa ab'enjawulo omubadde n'omusirikale omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu maserengeta ga Kampala Patrick Lule adduukiridde abalamazi abakulidde mu myaka ng'abawa emigaati n'ebyokunywa okubazzaamu amaanyi n'okuvubiriza ku mimiro basobola okutuuka amangu. Okuwa ku balamazi baffe be tubali tulaba nti banafuye nga batuuse mu kitundu kino ng'ate era enjala ebadde baluma. Kale poliisi nti bwe tuba tukola omulimu gw'okukuuma abantu baffe tugezaako ali n'okulaba nti bafunako oba oliawo ne ku kyokulya kubanga tuba tulina okukuuma abantu abalamu. Wabweru w'ekiggwa ne ku miryango gyonna egiyingira okuviira ddala ku makya gisibye gikwatiridde namungi w'abalamazi abatuuka okuyingira munda nga tebasalako. Munda gye batuukira mu kadde kano yonna wabooze nasisi w'abalamazi era bangi olutuuka batandikirawo okwegayirira wakati mu balala okukuba embuto ey'okutendereza n'okwebaza omutonzi okubatuusa obulungi. Ekifo kyonna wagenda okuyimbibwa misa kyatimbiddwa dda mu langi okuli emmyufu enjeru n'ekyenvu nga zino ze langi z'Ekereziya Katolika. Okutimba kukoleddwa mu ngoye wamu n'ebimuli ebirabika obulungi era ebijjayo bulungi endabika y'ekifo n'okuweesa omukolo ekitiibwa wabula kitegerekese nti obudde lugabaana agenda okubujjako eddiba nga buli kimu kiri talatibu nga luwombo lw'amagi. Tulabika nga tuli ku final touches z'okumaliriza okutimba era nga bwe mulabye enteekateeka zonna essaawa eno zeeka nga zigenda kuggyibwako engalo era webunaakerera ku makya nga ffe ekintu twakibawadde dda abakulu ate nabo batandikirawo olunaku olw'abajulizi. Okumanya ekifo kinyumidde bangi olw'endabika abamu ku balamazi abafunye omukisa okukisemberera batandikiddewo okwekubya obufaananyi bwa serefi ng'enjogera y'ennaku zino ate abandi ne basalawo okwetega kamera zaffe abeewabwe balabe nti bazze e Namugongo. Abatalina ssimu za seereza nabo bajja esimu ezakazibwako eryakatooki ne batandika okutangaza wakiri banaabiraga abeewabwe nga bazzeeyo nti ddala basembeddeko naawe wabadde emmeeza entukuvu. Ku ssaawa nga 5 ez'okumakya kwayo y'abayimbi abasoba mu 600 abavudde mu ssaza ly'Ejjinja eritegese etandise okwegezaamu nga kino kikoleddwa mu kifo wennyini bwe bagenda okusinziira okukanyuga amaloboozi. Buli muyimbi ku bana abadde afubanga bw'asobola okuggyayo eddoboozi nga teyerekeddeemu ate nga n'ab'ebivuga badde bakola ogwabwe olwo ne nkuwulira amaloboozi amawoomo. Bano bayimba mu nnimi ez'enjawulo ate nga wateereddwawo n'abaana b'essomero abazinira ku nnyimba eziyimbibwa olwamma n'enkulabira. Akulira kwaye n'atubuulidde nti mpawo kye beetaga kirala wabula balinze essaawa yokka. Tumaze okugitegeka era tumanyi ssaawa eno ne bwe batugamba misa egenda kutandika katikati kwaye eri redde buli omu agenda okujja e Namugongo okusaba. Ekisooka asuubire okusaba okulungi ennyo kwaya egenda mu kwatirako mu kusaba. Bwana mukulu w'ekifo kino Reverend Father Vincent Lubega atubulidde nti obudde buzibidde nga buli kimu kiwedde. Abasaseredooti bangi abavudde e Jinja bali mu kwejjusisa abantu abakristu bannaffe n'abalamazi bonna. Eyo n'embeera egenda bulungi ate wano mu kiggwa we tuyimiridde ebitambiro bigenda mu maaso. Abamanyi Namugongo kyenkana yenna ajjudde
ate nga bangi nnyo bakyali mu luguudo bajja. Olwaleero akawungeezi novena y'ennaku 9 lwekomekerezeddwa nga kati ekirindiriddwa kwe kuyimba mmisa n'ebikujjuko ebigenderako olunaku olw'enkya. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Gambuuze. Kale ate ng'esigadde essaawa busaawa okutuuka ku kukuza olunaku lw'abajulizi abaafiriye